agencies working together. Minisita wa Kampala Betty Namisango Kamya n'abakungu okuva mu minisitule by'okwerinda basisinkanye ababodaboda okutema empenda ku ngeri y'okutereezaamu omulimu gw'ababodaboda n'okunyweza ebyokwerinda. Ategeeza nga bamaliza enteekateeka y'okuwandiisa ababodaboda bonna abakolera mu kibuga nga bagenda kukakasa enteekateeka y'ekibuga ng'eraga siteegi za bodaboda ez'enjawulo ezigenda okubeera. Agamba nti enteekateeka eno yali yabagibwako naye omuyima wa bodaboda 2010 Abdala Kitata ne basajja be ne bagiremesa. KCCA yagezaako mu 2012 okutereza omulimu gwa bodaboda. Mwami Kitata ne banne ne balemesa okuwandiisa ababodaboda n'emirimu ekirala gyonna. Betty Kamya agamba kikoleddwa okuba ababodaboda batunuuliddwa nnyo mu bikolwa eby'obumenyi bw'amateeka nga pulezidenti bwe yalambuludde olunaku lw'eggulo ku mikolo gy'ameenunula. Ababodaboda tebagoberera mateeka, bavugira ku pavement, traffic lights bazibuuka, bakoona amamotoka g'abantu. Ababodaboda bawadde endowooza zaabwe ku nteekateeka eno. Byonna tujja bigendera ku ebya KCC naye naffe esooka ewuliriza ebyaffe ebyeno obukulembeze obwaffe eno obwa bodaboda. Naye supiidi esuuse tebayinza tugamba nti wiiki emu ababodaboda ogenda kwewandiisa ngo ne national identity card, abalala national identity card bazaagwa, abalala tebazifuna. Bino bibijjidde ng'ekitongole ekikeese eky'amagye ekya Ssemwayi wiiki ewedde kyakola ebikwekweto ku babodaboda mwe baakwatira n'omuyima wa bodaboda 2010 Abdala Kitata ku bigambibwa nti beenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka. Ate abaka ba Paalamenti abali kakiiko ebyobulamu nga bakulembedde omubaka Michael Bukenya abagenze mu disitulikiti Nakaseke okulaba gavumenti weetuuse n'obulwadde bw'enkwawa obwa hemorrhagic fever obutirimbula abantu mu disitulikiti eno. Ababaka bano batuukidde ku ddwaliro lya Nakaseke bwe basanze omuntu akatidde obulwadde buno ng'ajjanjabirwa. Batuga nti waliwo abaagula ente okuva ekyotera, okuva ekyankwanzi, okuvaawa tube baleeta obulwadde nga twagala abaveeti bakole kinene okulaba nti ente ziyingira mu kitundu, ebisolo byonna ebiyingira mu kitundu bibeera bikebere. Tuyenda ku miitinga ne National Task Force ekwatagana n'obulwadde buno. Abasawo bategeeza nga batalina bikozesebwa bimala okukola ku balwadde bano newankubadde beetegefu okuwa abantu obujjanjabi. Ekisinza okubasoomooza butaba na bikozesebwa mu kuziika abafudde n'ebikozesebwa mu kukebera abakwatiddwe obulwadde. Tujjanjaba omulwadde ono naye nga tetulina resources naddala ebyokwesabika naddala ebyokukozesa nga zijiiki n'ebirala bwe bityo. Abasawo balambuludde obubonero bw'omuntu akwatiddwe omusujja gw'enkwa. N'omuliro ogutategeerekeseko guvudde gusaanyizaawo ebintu bya Bukadde Namongo mu ggombolola ya Makindye wano mu Kampala mu biseera by'ekyemisana nga kigambwa nti emizige egiwera 7 giweddewo n'ebintu bya Bukadde ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo tebitonze era ng'omu ku bannannyini mayumba gano Florence Bukirwa olukitegeddeko n'azirika. Naye ebintu ebisinga obungi biyidde ndabye mafuriji, ebitanda, bintu bingi byonoonesa. Omuliro gutandise nga nannyini nnyumba taliwo, nannyini nnyumba abadde taliwo ali ku mulimu, omuliro ne gutandikira mu nnyumba ye. Kati tulina bukakavu bumanya nti omuliro guvudde ku masannyalaze oba abadde aleseemu sigiri mu nnyumba. Abadduukiriza bakoze ekisoboka okulaba ng'omuliro guno tegukwata mayumba malala agaliraanyewo era ng'abantu ku mulundi guno basimye poliisi ezikiriza omuliro olw'okutuuka mu budde. Ne tusobola okuyita fire brigade yeekabalagala ku poliisi deni neyokulokutawa era batuuse mu budde nga n'abantu bambi basanze bakoze eki bataasizza ebintu ebimu ebisobodde okuvaamu. Ye minisita w'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi Vincent Bamulanga Kisempijja alabudde abavubi nti beesonyiire ddala envuba embi ku nnyanja. Agamba nti wadde nga abajaasi balwanyisiza nnyo omuze guno naye wakyaliwo abavubi ab'empoto abakyalemezaako envuba embi ku nnyanja. Naye buli tugamba tusse obuvubi okutta obuvubi kitegeeza ki? Senga waba nga ennyanja tekyali mu byannyanja bivubibwa tuba tuluuzinze ekitundu eki ebitundu nga 7. Minisita asinzidde ku myalo okuli ogw'Ekamunga ne Bulingo egiri ku nnyanja Nnalubaale nga gitwalibwa Kalungu gy'abadde atuteeka abakungu okulaba engeri gye bayinza okugikulaakulanyamu. Ye omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Uganda Haji Moses Kigongo alabudde bannabyabufuzi okwepimira bwe bakoma nga baagala okutwala entebe y'eggwanga kuba erina emitendera egiyitibwamu nga singa tegigobererwa bajja kufuna obuzibu bw'amaanyi. Ebintu mbikwate mpola mumanye levo zammwe levo yo bw'onoogibuuka ojja kufuna ebizibu bya bwereere
aye n'abakuwaanawaana bajja kutandika okukusalira nga bakutwala luzira. Bino abyogeredde mu maka ga munnabyamizannyo omuvuzi w'emmotoka z'empaka Hajji Abbas Mayinja bwe babadde kabaka k'okujaguza olw'omuwala we Sulaina Nakayiza okumalako emisomo ku Yunivasite Makerere nga yibadde wano Namasuba mu Kampala ng'emikolo gitandise n'adduwa ekulembeddwa Sheikh Nuhu Muzatabate. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun sadaqa Allahu al-'aliyyu al-'azim. Ate Musenyeri Lawrence Musu akubiriza abatikkirwa ku ttendekero lya Gaba PTC okubeera n'empisa okusomesa abaana b'eggwanga okubeera abantu balamu era n'okutumbula eby'ensoma mu ggwanga. Babeera abasomesa abalungi, babeera abaweereza b'eggwanga abalungi, bafuuke abantu ab'omugaso, abafumba abalungi, abantu ab'omugaso ne eri kereziya yaabwe. Bino abyogedde ku mukolo gw'okutikkira abayizi 353 abakuguse mu busomesa ku ttendekero lya Gaba Primary Teachers College ku Matikkira ag'omulundi gwa 2023. Omukulu w'ettendekero lino Maria Mubeezi Kalula asabye abatikkiddwa obutaswaza ttendekero. Ate bakole nga bwe batereka basobole okwetandikirawo emirimu gyabwe oba nga bw'asomesa bw'akolayo n'emirimu omulala.